Pulezidenti Museveni ayongedde okusagula akalulu akanaamuza mu ntebe wa pulezidenti mu kulonda okunaabirawo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Katonnya omwaka ogujja. Pulezidenti akyali mu bitundu bya West Nile ng'azibye mu disitulikiti y'e Maracha ne Koboko nga werekeddwako Maama Museveni nga baaniziddwa mu ssanyu. Pulezidenti enkungaana zikubye ku kisaawe ky'essomero lya Nyadri Urban mu disitulikiti y'e Maracha ne ku kisaawe kya Ombach mu disitulikiti y'e Koboko. Amyuka ssentebe w'NRM Karamoja Loki John Baptist annyonnyodde nti abakalamoja baalumbanga ebitundu bino kubanyagako ebisolo byabwe naye kati byonna byakoma ku mulembe gwa Maama Museveni nga bwe butebenkevu obwo buliwo mu bitundu ebyo. The security forces, the president through his visionary leadership and strategic management of society has decided to restore peace. Now there is peace. Okusobola okunyweza obutebenkevu, Pulezidenti Museveni yasobodde okuweereza ssente ez'okwekulaakulanya ng'eza PDM zokka yabuweereza obuwumbi 27 e Maracha ng'abantu 3,695 be baaziganyulwamu so nga mu disitulikiti y'e Koboko yabuweereza obuwumbi 15 nga zino abantu 5,158 be baakazifuna. Pulezidenti Museveni era asobodde okuzimba amasomero 37 aga primary mu disitulikiti y'e Maracha ate aga senior gali 7 olwo ate Koboko azimbye amasomero aga primary 59 nga senior balina 6. Minisita omubeezi w'ebyokwerinda Huda Oleru annyonnyodde nti mu myaka gy'ekinaana Koboko, Maracha ssaako n'ebitundu bya West Nile byonna yali nsiko njereere nga nkambi y'abayeekera nga batuuze baddukira DR Congo awamu ne bagenda South Sudan okutuusa mu mwaka gwa 1997. Pulezidenti bwe yatebenkeza ebitundu ebyo ne bakudde okwabo bwe era kati beeyagala. The whole of West Nile was a bush. Everyone here was as a refugee, either in DRC Congo or now what we call South Sudan. That time it was Sudan. Maama Museveni bw'abadde asabira Pulezidenti akalulu annyonnyodde nti Uganda ekuze nga n'omuwendo gw'abantu gweyongedde era kati obwetaavu okuzimba amalwaliro ssaako n'amasomero agawerako weebuli nga bino byonna Maama Museveni ajja kubikolako singa anaddamu okukwata entebe y'obwa Pulezidenti. Make sure that nobody stays in the house on the day of voting. Vote for President Museveni. Vote for the whole NRM team. Ye Pulezidenti mu kwogera kwe annyonnyodde nti okuviira ddala ku mulembe gw'abafuzi b'amatwale Uganda teyatebenkerako okutuusa bwe yakwata enkasi. NRM has been able to bring peace to this part of Uganda, for the first time in 500 years. Ku luuyi lw'ebyenkulaakulana Maama Museveni annyonnyodde nti oluguudo oluva e Kaluma olugatta ku South Sudan lukaddiye era lujja kuddibwamu. Okuva e Kaluma okutuuka e Kampala nalwo lutandise okuddibwamu okuzimbibwa. Oluguudo oluva Arua okutuuka e Terego lwakuzimbibwa n'enguudo endala nnyingi eziri manifesto y'NRM zigenda kukolebwako mu West Nile. There is another road from Panyimur to Pakwach to Rhino Camp to Wadelai along the Nile. Museveni era agamba nti amasannyalaze gasooka kukomalira olw'ensonga nti olugendo oluva erira Mulango okutuuka mu West Nile luwanvu nga no yasalawo amasannyalaze gakolebwe mu mugga Kaluma era kati gaabuna West Nile yonna. Arua is growing and needs more power. So that's why we have been able to bring a very strong current from Karuma now, 132 kV all the way to here. Amazzi amayonjo asobodde okugabatuusaako nga kati bwakola ku nsonga y'okufiirira ebirime. So for us, we don't do things just because of politics, wanting to please people even when things are wrong. It's very dangerous. Mu byenjigiriza Pulezidenti agenda kuteeka essira ku basomesa abasaba bazadde ebisale by'amasomero nga n'awadde omukisa abavubuka abasomerako mu ttendekero lya gavumenti ery'emimiko n'ezombo akati bakola emirimu gye basoma ne bafuna ssente naye ng'okuwanduka ku ssomero bamala kulemererwa bisale bya ssomero. I said, okay, let me show that free education is possible. I started building what we call presidential skilling hubs. Kyokka Pulezidenti akunyiza amyuka radisi wa Maracha lwaki ssente ziyaweereza abavubuka abaali basoma ebyemikono okufuna entandikwa ezaatuuka nga wanaradisi annyonnyodde nti zaaterekebwa mu Centenary Bank. We are going to follow up and catch those who stole the money.
abakwatira NRM bendera okuvuganya ku bifo bubaka wa palamenti abakwasiza bendera ya NRM butongole. Pulezidenti Museveni kampeyini azikomekereza Koboko ng'enanenyeza kulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eyo olw'okulemererwa okuteekateeka obulungi ebyo gavumenti by'erambika mu byenjigiriza bwakiri buli muluka okubeera n'essomero lya gavumenti erya pulayimale na buli ggombolola okubeera n'essomero lya sekendule. Eyo naye abawagizi babadde bangi bamulindiridde okumwaniriza nga bakira beesindika okumulabako. Pulezidenti ategeeza nti Misanje ekijja gavumenti egenda kufuba okulaba ng'emiruka gyonna egitalina amasomero ga gavumenti e Koboko gigafuna. Therefore, in the coming government, I want us to agree that in all government schools we teach free of money, of course. Naye abajjukiza ku butebenkevu mu ggwanga gavumenti ya NRM bwekumya emyaka gyonna gy'emaze mu buyinza. The peace has been because of 3 points. And this point is that NRM rejects and rejected the politics of sectarianism, of religion, tribe, or gender chauvinism, looking down upon women. Mama Jenti Museveni naye asabye abantu b'e Koboko okuddamu okulonda gavumenti ya NRM. Koboko, give 90% to NRM behind President Museveni and the rest of line-up for NRM. Robina Nantale, Aida Nakazi ne Shamshadi Nalujja. Ebakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.